Bobi Wine essaawa zino ye Sezaalo omupya in town. Era essanyu tukakasa bukakasa nti wali alina alyamu okiwagonja. Mutabani wa His Excellency Bobi Wine mwana mulenzi amanyiddwa nga Solomon Kampala akedde kubanga ayatulira ensi wabula nga akozesa bikolwa mu bufu oba obulala. Bw'ogenda ne wetegereza omukutu gwe ogwa Instagram mwana mulenzi ono mutabani wa Bobi Wine Kampala Solomon ataddeyo obugalo obubwe wamu n'obwamuninkiniiwe wabula ababiri bano nga bamaze dda okuba nga beenaanika obuweta nga bw'osobola okuba nti olaba era bwe bamaliriza okuba nti ateekayo obuweta obwo mu mbeera emuba endala nti omukyala amaze okugamba nti yes I do bamaze ne batoosinga to more life and more life and more life and more life. Wamaliriza nno teekayo bino abitaddeyo ye n'asirika kati bw'asirise tetumugamba why are you keeping quiet yet we know yet we want to look for information. People are demanding for information everywhere. The son of Bobi Wine, you are doing reaching milestones and not celebrating with us. Why do you? So okwetegereza omukutu gwa mwana mulenzi ono Solomon Kampala Sekai Kyagulanyi okumanya ayagala nnyo mukyala we ono oba mukyala we to be very very soon. Yakolayo ne ka catalog ku account ye oba yakola archive ku page ye eya Instagram nga bw'olaba ku screen n'ateekako nti wifi. So buli kikwatagana ku mukyala we bw'ogenda ku mukutu gwe automatically osobola okuba nga olaba ku kikwatagana ku mukyala wa mwana mulenzi Solomon Kampala the son to His Excellency Bobi Wine. So anaffe tugambye kati waba ataddeko nti wifi lwaki tetucekinga ne tulaba ku mugulu n'omupya the new mugole in town. Akaana kawala ke kokolengera awo ku screen era ebimu ku bifaananyi nga bw'olaba mwana mulenzi ono buli wabeera ne kaana kawala kano essanyu yeekangalifu butuse munda mu ye. He is all smiles nga bw'osobola okuba nga olaba essaawa zino mwana mulenzi ono ne profile picture oba profile photo yakyuse dda. Eyo gy'olaba gyakozesanga profile photo eyakamamitoke kano akapya oba bwe batambudde okumala akabanga. Ebifaananyi sobola obiraba them having a sweet moments here and there. Mukadde ke kamu bw'okeberako ku yandibadde nga akawunti y'omukyala wa mutabani wa Bobi Wine naye kennyini yamaze dda okuteekayo mwana muwala ono amanyiddwa nga Helen Jacques yamaze dda okuba nga ateekayo obugalo n'okulaga celebration nti milestone gye baatuuseko. In fact ebimu ku bigambo bye yawandiise bwe weetegereza yawandiiseko n'agamba guess what, ekitegeza bannammwe musobola okuteebereza ki ekituuseewo. Kada kawala kabadde excited nnyo oluvannyuma lw'okuba nti mwana mulenzi ono Solomon Kampala Kyagulanyi yapropose nzi gye kali bw'okebera akawunti yako ku Instagram kakozesa Helen Jacques era ne kaba n'erinnya erya Helen Mirre mu buufu obufaananako bwe butyo. In fact kawandika ku profile yako ne kagamba no I'm not pregnant. Ekitegeeza nti nedda bannange siri lubuto. Ekitegeeza essaawa yonna Bobi Wine afuna omuzzukulu. Olaba omukulu walinnya ku ntebe y'obwa president ng'eno babuusa muzzukulu you know. Kale ennaku ttaano emabega ojja kujjukira nti His Excellency Bobi Wine yalinnya ennyonyi n'ayolekera side ze Canada wuyo n'acrossinga over to the United States of America. Ennaku ttaano emabega celebratinze birthday ya mwana mulenzi ono nga bw'osobola okuba nga olaba era nga Solomon Kampala yawezeza emyaka 2 bweddu. So dad and mom were present omukolo ne gutambula gwa celebration mu family awo wakati mu mpola. Era bwe babadde ba celebrating a birthday ya mwana mulenzi ono bwe babadde ba celebrating a birthday nga bw'osobola okuba nga olaba awo
They celebrated the birthday. Yes, that is what happened. Mukwano gwange. 20 years ago today, a great man was born. Happy birthday, my love. So, ya celebrating the omuninkiniwe. Kana kawala kano kataddeyo Solomon Kyagulanyi ne kagamba nti happy birthday, my love. Nga kagamba nti emyaka 2 emabega. Omusajja ow'amaanyi yazaalibwa najja n'abaawo. Omusajja ow'amaanyi gwe kaadde kwogerako si mulala. Ye muninkini waako kana kawala kano. Mwana mulenzi amanyiddwa nga Solomon Kyagulanyi. Era ebifaananyi sobola biraba bupeeke ku matama. Wow! Kati omwana abakubanga ali Uganda wano ne bamukuba kapeeka ako singa owulira bannange obuseegu wayadde ku mimwa ondi ettama. Muswadde. So, mukadde ke kamu nga mwana mwala ono nga mwana mulenzi Solomon Kampala we yateeka mukyala we ku profile. So ne mwana mwala bwe yakola yateekawo bbaawe Solomon Kampala n'amuteekako n'amuwandikako Sol ku page ye. Bw'otuuka ku page y'omwana mwala ono otuukira ate ku profile ya bbaawe weeri awo yateekako Sol, ekitegeeza nti Solomon mu bujjuvu era nga muno mujjudde bifaananyi byereere. So osobola okulengera akafaananyi ako ne mu 2024 mwana mulenzi ono we yali celebrating a birthday ye era kaana kawala kano kamujaganya oba kamu gena masiro okuba nti kamuyozaayoza n'okumuselebratinga. Mwana mulenzi ono mwana mwala still bwe yamaliriza buli kimu nga kiwedde yateekayo boyfriend we gye buvuddeko n'agamba okay you guys you can stop posting your boyfriends now. Kana kawala kano nga kasosonkereza mikwano gyako nga kabagamba nti koke kataddeyo omulenzi waako kati abasigadde tebalina lukusa luteekayo baabwe kubanga ko n'omuninkini waako ekyabwe kyayengedde dda. In fact mwana mulenzi oyo waliwo lwe yali atambuddemuko omwaka ogwo oguwedde bwe yaddayo era kagamba thank the Lord the king is back. Kamuyita Sebo King. Of course waliwo ekifaananyi ekyo nga bali mu mirror is one of those pixels atambula ennyo era bannayuganda lwe basooka okuba nti balaba akaana kawala kano lwe basooka okalaba but every time by having a very beautiful moment osobola obalaba nga Solomon ayasamye agamba nti ng'ali ne muninkiri waawo. This guy is having a lot of great moments. So Bobi Wine wamu ne Bobi Kyagulanyi oba Kyagulanyi Bakyagulanyi essaawa yonna balindiridde okulaba nga Solomon Kampala Kyagulanyi ya proposing the girlfriend wamanyiddwa nga Helen Jacques. Tomanya mu maaso awo bayinza ekintu kijja wano ne bagoberera steps zennyini taata ze yatambuliramu, that is Bobi Wine because ye yakola obufumbo obutukuvu mu materimunyo yafuna materimunyo sijja kwogera byesitegeera but kyoyina omanya Bobi Wine yatambula olugendo olwo olutukuvu ye n'omukyala Bobi ekintu bakikolera ddala. So Solomon Kampala ne girlfriend we batambudde emyaka egiwera era bazzenga beeraga olukundo here and there but okusinziira ku post gye baakoze bangi batandise okugamba nti kati omukwano bagujje ku level gye gubaddeko. Kati bagenze ku engagement era engagement ring mwana mulenzi Solomon yajambaza dda mwana mwala amanyiddwa nga Helen Jacques era nga essaawa yonna tebijja kukoma ku Instagram post. Tulindirire bulindirizi abamu no bagamba nti mwana mulenzi ono Solomon Kampala ku myaka 2 gyokka yajjawa omutima omuvumu bwe gutyo okusobola okwekomitinga eri mwana mwala wano Uganda omwana waaweza emyaka 2 abeera emundu agijjako kabera lulimi kushapena ne luwaatuka. Kati mwana mulenzi agamba sijja kukola ebyo byakugenda nga neejalabya ngenda kubeera wamu ne muninkini wange Helen tutambuze omukwano tutambuze olukundo olujjudde. Kale eyo tuvuddeyo kati engeri gye tukyali ku first son katugende eri His Excellency Bobi Wine yennyini. Waliwo amawulire agabadde gatambula
ku side ye agatabadde malungi. Ng'ennaku z'omwezi 10 August z'ennaku 4 emabega. His Excellency Bobi Wine yakoze post nga bw'ogirabaawo. Yes, yakoze post nga bw'ogirabaawo. Yataddeyo gayi bamuyita Setuba Derrick. Setuba Derrick ayagala kwesimba side z'ebuyaga East eyo. Era ng'agamba nti ayagala bunyola empyaka. Kati ow'empyaka ono Bobi Wine yamupostinze ow'empyaka. Bobi Wine mu kupostinga ow'empyaka, Bobi Wine yabadde annyonnyola nga mwana mulenzi ono we yabuziddwawo. We have been notified of the violent abduction of Comrade Setuba Patrick around Lugogo this morning. His whereabouts remain unknown. Most unfortunate that the spate of abductions is only getting worse. The whereabouts of several people recently abducted, including Dr. Robert Luja Kayungo, remain unknown. The criminal regime won't stop this criminality until we the people stop it. So Bobi Wine yabadde ayogera ku ky'okuba nti omukulu Derrick Setuba yabadde abuziddwawo ate mu mbeera yabadde embi ennyo. Era nannyonnyolanga okubuzibwawo kwe bwe babadde tebannamanya wa abatamanya ngamba abadde bamuwambye gye babadde bamututte. Era Bobi Wine yagattako n'agamba nti ng'oggyeko ono ne Dr. Robert Luja Kayingo tannamanyika gy'ali. Era Bobi Wine n'agamba nti omulembe guno ogw'abasajja abakolobezi tegujja kukoma okujjako ng'abantu mwe musazeewo gukome. So mwana mulenzi oyo gw'olaba ekifaananyi kye ye Derrick Setuba wa NUP buyaga gy'ayagala okuba nti agenda. Wabula amawulire ge tufunye gagamba nti mwana mulenzi ono yakwatiddwa poliisi y'e Kabalagala era ng'emisango egyamukwasizza gya bufere oba bukulupya. Okusinziira ku mukulu Luke Oweyisigire agamba era annyonnyola nti Setuba yakwata obukadde 8 bweddu mu lukwesikwesi era yabujjako omukyala amanyiddwa nga Namara omuheereza. So ebifaananyi byatambula ku weekend nga Derrick Setuba ono kiraga nti yakwatiddwa. Yakwatiddwa. Era nzijukira MP Derrick Nyeko side z'Emakindi awo aynako obubaka bwe yateekayo ng'agamba nti Comrade Setuba was violently abducted at Lugogo. Last week we stood together visiting Masaka prison to check on Comrade Eddie and others. This criminal regime thrives on kidnappings, torture and impunity. So Derrick Nyeko MP yali alaga nti omukulu Setuba yali abuziddwawo. Era nga yali ayogera ku ngeri gye baali bonna wiiki eri n'ebisigadde. Era yagamba nti it is killing our security institutions and barring the rule of law. We will not be silenced. We will not be intimidated. We demand his immediate release and an end to this state-sponsored criminality. So mwana mulenzi ono amanyiddwa nga Derrick Setuba. Derrick Nyeko yavaayo nga alwanirira munne Derrick Setuba ng'agamba nti okutta okugenda maaso tetujja kukkiriza mateeka kutyoboolwa bwe guti n'abantu okuba nga babuzibwawo entakera. So kati tubadde tuli awo twabadde tuli awo. In fact omukulu Luke Oweyisigire yagaseko n'agamba nti waliwo ba victims abalala abazze oluvannyuma lw'okumanya nti Setuba baamukutte. The allegations against him will be diligently investigated and the case file will be forwarded to the office of the resident state attorney for perusal and advice. So omukulu Luke Oweyisigire akakasa ati we bakutte Derrick Setuba ayagala obwa MP ku kadi ya NUP ebuyaga. Ate nti waliwo n'abantu abalala abadduse kipayopayo ne bajja nga bagamba nti Derrick obukumpanya n'obukulupya bwaliko babadde tebannabulaba. So waliwo omukyala bambi n'olulimi Oluganda lumuzibuwalira agamba nti Setuba akanziba sente zange omuntu ye yamukutte tebannaba kumuwamba. Setuba akanyiba sente zange nkamuha sente kundetara drums kunsupplyinga. Derrick yabora ku mwezi gwa kasatu ntani musera akambura
baitu hati ekimpunirize nukwe abantu pokurugani bagamba omuntu ogwa hambiru omuntu ogo tabana bamuwamba kanchuse mukurulimi omuntu tabana bamuwamba omuntu nzamukutte kuba yanziba sente zange agambye nti government emuwambye government kino tekirimu okujjako mubanja sente zange ziri milioni 8 n'emitwalo 48 aba yangamba ndetera bintu nabula nazo yanziba naye government tekirimu. Omukyala agambye nti banange nedda mbadde nsaba gavumenti mujesonyiwe government ekintu tekirimu. Omukazi ono yagambye nti kale tukole bwe tuti Bobi Wine nze nsasula sente ekintu kiveemu muleke gamba nti omusajja yawambibwa gavumenti. Kuba Bobi Wine avuddeyo n'agamba nti omuntu awambiddwa tanaba kuwambibwa. Nawe Bobi Wine bw'oba ogenda kulembera abantu yogera ebigambo by'omanyi towayiriza buli muntu yenna. Bobi Wine bw'aba asobola akwate milioni zange 8 zembanja Derek Setuba azimpe alabe Derek bw'anaasula mu komera. Nze kyengamba saawa zino Derek ye mubbi naye kyenjagala ampe sente zange bwazisasula n'esaawa zino mu komera avaayo tebiri mu gavumenti yonna. Omukazi agambye nti ebintu tebiri mu gavumenti yonna ebintu nze mbirimu. Bobi Wine leeta milioni 8 Setuba mukuwe. Mukazi bambi abasaidize bunyolo eyo. Mukyala mwogezi wa lunyolo mulungi agamba nti kati banemulekerawo gamba nti gavumenti yeyawambye Setuba mbu yambuzizaawo. Onakulweggulo ku YouTube channel ya AGALIWO twakoze story eyabadde eyogera ku Major Juma Seiko eyabadde avuddeyo munnamagye oyo ng'agamba nti Desire Luzinda ayangwe mangu muwa omwana we oba si kyo bagende ku musaayi, that is DNA. Ajati Namyalo mukwano nnyo gwa Desire Luzinda avuddeyo n'akakasa obuzaale bw'omwana wa Desire Luzinda. Wuliriza. Omwana wa Desire wakaddu ekyo nkisibirawo n'enju yange onkubuulire nze nagenda twagenda ne ku St. Catherine akana nga Desire azadde nga akakana kaliki nga akakana kalwadde ng'olumu ne Desire nga akaddu ajja era ne gwe basooka okubamu oluyimba oluyimba lwe yasookerako Desire Luzinda olwanako emikwano gyantama nga kaddu akwanye mukwano gwa Desire. Bannange temunjogeza byama oba kitegeera ng'agize bwe batyo ombambya omuwala n'abeera depressed ndowooza n'abo bonna bonna batoninyira bwe bajjira. Abasajja bakulu beebuulirireko balina abaana abakulu. Bannange batuuze ku mpale baleke omwana anyumirweko n'omuntu omupya. Okutwala omuntu bamumupimako nti abalala tebamutuuka. Bamumupimako nti abalala tebamutuuka. Oba senga yali amwagala nnyo lwaki teyamuwasa. Nze nakoowa agasajja gatoninyira agamalira abaana b'abandi ebiseera tebabawasiza tebabeesomera. Bannange nze akabizi akanajja nga kanneesomeramu ggwe jjangu ng'omantaala nja. Ajati Namyalo munnamagye gwe yayise toninyira. Munnamagye gwe yayise toninyira. Ajati Namyalo yabadde mukambwe. Yabadde mukambwe. So era agattako agamba nti Major Juma Seiko ye bw'alowooza naye ng'omwana si we asanga busaazi. Ekituufu kiri nti kati tomanyi kaddu woba omanyi kaddu anti ye bw'alowooza golowooza buli kinya ky'osimbamu ekitooke kikula ne kifulumya amatooke oba okitegeera. Ye alabanga ng'omwana afana bamala mukulabirira ne bamutwala mu America ne bamutwala wa ne bamukola byonna. Bannange nze akabizi ye akanaavayo ne kajja ne kesiba ku mwana wange nze nja nakkalaawa. Nze ebyo ebisajjasajja ebyo bireka abaana tebibalabiridde ate ne bijja ne bitwasamira.
To be honest. Katirola nange bava ine banesako enze namoerera nakoma mu P7 gwegenda ononye mukazi wo mwesotinge tonoonya omwana apana kati tunonya kaddu oba tomanyi gyali mukutuuseeko gwe tunuulira kati woba gwe nga gwe analyst tunuulira kaddu amaaso ga kaddu otunuulire gundi sharpness y'amaaso gyekoma otunuulire ennyindo ya kaddu otunuulire omutwe gwa kaddu olaye nga gufaanana Michelle. Please bail us out. naye nga tukyali ku shepu y'omutwe munnamagye ye yagambye tayagala bya maaso tayagala bya shepu ya mutwe tayagala simanyi n'enkoona efaanana enkoona y'oli ono mweru ono muddugavu ng'oli munnamagye omukulu Juma Seiko yagambye ayagala DNA ako nako kakulu wakati nga abantu ensonga zino bazitabukidde ye munnamagye yabagambye ayagala ekintu kimu mwe mumuleetera omusaayi gw'omwana bwe mumala musirike ye agamba mumuleetera omusaayi gweleeta musaayi muleetera omwana kapiteeni atekewo omukono omwana batekewo omukono babajjeko omusaayi mumale musirike bwekye ye kapiteeni ebyokulabika mba omwana alabika ate ye tafuddeeyo omwana waliwo webagambe nti amaaso gafaanana paka eno munda kapiteeni yagambye nti yebintu ayagala bya musaayi ku mukolo ogwa Desire Luzinda yewafubutuka olutalo kati olukoledde olutalo wakati wa Catherine Kusasira Mama Kawina versus Full Figure Jennifer Nakanguli. Bino byonna ababiri okutandika okubanga beeyuza kiva ku mwana mulenzi amanyiddwa nga Liri Semambo kabuze kata awutule Full Figure sokola beje byavudde na waawe tutuuse kati Kurufiga ombubiranga ki? Sigwanta. Ombubiranga ki? Kwa olukana mkamalo muri kodinga nga. Sasa yona muna bakwe basera seko bakulide no dongo yasama koma nyoko. Lati kijyo kwetunga ku bantu na nyoko. Kwa no unya. Yona kiyabe kijakiga kiga. Hata mukumanya abantu. Hata kumanya kwa. Atoli abadagano wa kamera yani. Ano yabadagana kamera okwate ibi. Batugamba buli wodda kamera yo kyekyokulwanyisa kyo omuntu ataddeko kamera mu lutalo olutinto okufaako obufi gwogezaako mulwanyisa obeera ogezaako okukola ki munange twabadde tuli awo bodegaadi wa Catherine Kusasira bwe yayambalidde Full Figure yasibisiza busibise mwana mulenzi ono awo ku polisi ya Jinja Road. Era Catherine Kusasira yadduse ekipayopayo bamugambye nti bodegaadi waali munda bano no basoose kwatwalamu ne Full Figure wabula ne badda mu nteeseganya okulaba nga Liri Semamba ava mu kaduukulu era ebintu tebyabadde byangu nnyo wabula Catherine Kusasira yatugambye nti Full Figure yadduse nga bakyatereeza ensonga ne Liri ate ye n'abaleka ku poliisi. Ensonga ezirimu tubadde ensonga ya bodyguard Semambo then Mukyala Full Figure Nakanguli babadde beyisizaamu amalaka ng'abantu naye bwe tubituusizza ku njegoyegoye okuba ntitutegeeragana era nga tutegeeraganye kubanga mulabye nga Full Figure abadde asonyiye Liri nga bonna bayisonyiye batulese mu ofiisi Full Figure n'afubutuka emisinde tubagenze tuula n'essimu azirese wano n'ebintu bye byonna birese wano n'afubutuka n'agenda balabye abaserikale balabye afubutuka nabo babadde ki kumba tulese mu ofiisi n'agenda ng'amaze okutugamba nti tutegedde kitumutute naye mukirimu mu kyonna bwekiba nga kiriko ekyo batugezaako okubeera nti tubiteeseganya byonna bitereere naye naffe tusobola okuteekamu counter claim etya omuntu bw'owabira omuntu tulina okuteeka mu counter claim ng'abantu
sijja kinyonyolera kuba se munnamateeka naye kinjo kugamba tujja kuteeka mu counter claim nga ffe. Okay, kiki oyinza okugamba full figures? So Catherine Kusasira naye akakasizza nti wadde baabawaabidde ate nabo baabadde bakubanga bawawaabira full figure baadde balina omukauntaringa mu buufo bw'amateeka. Catherine Kusasira agamba nti full figure oyo teyeeyibaala ku nsi kuno teri muntu ali waggulu w'amateeka newankubadde nga yayingiza mwana mulenzi Aleese mambo munda mu nkomi. Manyi mu Harmonize nze tubakoze live ku Spark ne mugamba nti ate ebintu mubimaze n'agamba gwe ye naye naawe ye gwe okitegeera nga mulaga obwa Sseruganda n'obwa Naluganda. Kyenyiza mugamba nga bw'alagira nti mwana wa Katonda era ye abaasonyiye tuvuga akusosa abantu bangi nnyo ku mutima bangi avumya abantu bangi nange kennyini ndowooza nze yanfuula kamere naye kyenyiza okugamba nti tewali muntu ali waggulu w'amateeka kyenyiza okugamba nobody's above the law. Bibi agenda sula mu nkomerero asuleyo asuleyo kubanga kyekibadde ekyetaago kye tufiga asibye abantu bangi ye kyabadde awulira kyayagala mu mutima naye mukama yanasalawo. Kikyozaako gwe nga kati. So oluvannyuma lwa Catherine Kusasira okuwulira obusungu olw'okuba nti bodyguard we baadde bamuyingiza munda mu kkomera ono nno yalidde obuwuka n'agamba nti oyo full figure gwe mulaba azunga yeewaana mbu presidential advisor abalimba full figure si president advisor wabula mobilizer awedde emirimu. Seza ku down to never not kati kyonyine okuzaako kyonjira okuzaako nze nga presidential advisor jjudde bintu bwe nabikola sebyewerera mu kamera. N'oli presidential advisor munno nno figano nga si presidential advisor njagala baleme presidential advisor muki she's a mobilizer. full figure gw'ogamba oba muntu mulala? Full figure, she's a mobilizer, not a presidential advisor. Nga bulijjo agamba presidential advisor. Ajeyo kaadi nange ezijeyo yange. That is it. Okay, thank you so much. Ndowooza kati mutsegeti olutalo we luli awo lubindabinda full figure tannagukoleeza gukomyawo mu bujjuvu nga bwe gusuubirwa. But my friend, kale akatambi koolaba ke kashiba kalungi ngali ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Palaso. Bano babadde bajja ku mukolo ogw'engendo okunnyonnyolako wabula buli alabye Shiba agamba nti omukyala bw'abeera nakawere bwa nakawere bukoma ku bbanga ki nga Shiba atunanga atannazaalako yadde olunaku olumu. Era abo bashiba Olix ne bagamba hey mubeera awo mutulinde awo naagenda bakuba omuziki ali back good best and better. So mukade ke kamu Palaso Shiba Karungi wamu n'abayimbi abalala babadde ne meeting n'akakiiko koyinza okuyita aka Legal and Parliamentary Affairs Committee. Ensonga ezadde zibatutte still za copyright and neighboring rights amendment bill eya 2025. Mwana mulenzi Idrisa Kenzo Msuuza yeebazizza nnyo abayimbi abeetabye mu meeting eno okwabadde vice president Shiba Karungi wamu ne Palaso ne bayimbi banne bonna wamu n'abakulembeze UNMF secretariat bonna babaddewo okulaba nti ensonga zitambula bulungi. Bano nno beebazizza Ministry ya Justice ne Constitutional Affairs ne beebaza Attorney General ne beebaza ne Honorable Hilary Kiyaga oba goyinza okuyita Hildaman wamu n'akakiiko olw'okubeera nga bayambye ennyo okutembeta ensonga ya copyright era nga bagamba nti olugendo batandise okuba nga balutuuka bwe balina okulutuuka. Eddie Kenzo agamba nti we are closing in on the journey of this amendment and we are ready to embark on its implementation together. We will strengthen copyright protections and promote a fairer, more vibrant, creative sector
Copyright Reform, Uganda Music UNMF, Amendment Bill 2025, Creative Rights. Thank you. Eddie Kenzo, wamne bayimbi banne, basanyufu nti kati Parliament buli kadde akeyongera okwenyigira mu nsonga wano na wali naddala ensonga za copyright, era bagamba nti ekibanyi kyakugwa na menvu bwe katali girya essaawa yonna. So no ensonga bwezityo bwezitambula waliwo neyabadde amanyire Dikenzo n'amuyisaamu waliwo lyanadde nzirimu esigwaiza akalyamugambye president and vice president didn't exceed senior 2 nga limusekerera nti president w'ekibiina eki-UNMF ye Kenzo wamu ne vice president Hiba mbu tebaasukka senior 2. Kenzo n'amuddamu n'amugamba kindly ntangazaamu qualification za keyboard warrior zikomawa era zitambula zitya mu buufu obw'omukwano gwange ali mu kulaba eddakiika eno. Kale nteekateeka okulaba nga tusimbula okuva wano ngenda kubanga mbatumirako nabagamba automatically kiki kye tulina okukola. Buli video yagaliwo gye nteekayo commentinga likinga then omala okugilikinga then commentinga. Buli lwo commentinga kinyamba nnyo okulaba nti olabye video era kyemkola ebiseera ebisinga kuweereza ku bubaka wano ba okutumirako. Kale njagala okusooka okutegeeza ku bannaffe aba Honey Bites bano bakugamba nti ensonga ezikwatagana n'ebya cake bazikolako butereevu nnyo nnyini ddala. Oyagala kubanga ofuna cake ey'okumukolo cake z'emikolo zonna bazikufunira mu budde. Bakola cakes eza buli mukolo. Honey Bites osobola okuba nti obanoonyaako ku 0709 785 0709787508 ku buli nsonga zonna ezikwatagana n'ebya cakes oba ebintu ebigwa mu kkowe eryo. Balina pizza, balina snacks ez'enjawulo bakubireko. Mukadeke kamujaga okutegeeza ku Alison Painters UG bano basiizi balangi. Yes, Alison Painters UG basiizi balangi. Olina ekizimbe kyo kipya oba kikadde, endabika yakyo tekyakusanyusa, ne wobanga oli bunaayira baweereze ku WhatsApp basobola otuuka ku ground ne bagamba nti ekizimbe kyo kino kyetaaga obungi bwa langi bwati, kyetaaga kino na kino na kino okulaba nti kifuna ekifaananyi ekirungi oba okubanga kinyirira mu mbeera eyagaza. Kale awo nga tuvuddewoko mukwano gwange kansooke mbatumireko wano pasita bwemaliriza obatumirako of course tujja kuba nga tugenda mu sports ate tusimbe olunaku olwaleero. Kale njagala okutumira ku kiwanuka Robert webale kulaba, Kamukama Justus webale kulaba, Get to Favor, thank you for watching, thank you so much, webale nnyo okuba nti olaba. Kale abo bentumiddeko ndoza bajja kumala tugende ewaddako tuze. Okay, Tottenham Hotspurs bannaffe aba Tottenham Bungereza bagiswazizza ne bagireka mu luswalo semaswalo oluvannyuma lw'okuwumpugumwa oba oluvannyuma lw'okuwuttulwa okakananga ekikopo kya Super Cup kibayise mu ngalo. Lwaki Tottenham Hotspurs yaswazizza nnyo ab'Ebungereza? Tottenham yaliidinze omupiira paka mu ddakiika ya 85 ng'erina goals 2 ng'ekulembedde bannaffe aba PSG. Tottenham yabadde erina just kuholdinga on katono eddakiika endala 5. Kale n'endala 5 ezongerebwamu leefali esobola okubanga ekikopo kya Super Cup ekyetikka ekomewo nakyo Ebungereza. Abawagira omupiira gw'Ebungereza mukimanyi. Naye mutaayi wange obusajja bwafumbukudde Tottenham eddiba mu ddakiika ezasembyeyo ne banyiga Tottenham ennyindo okkakkana ng'ennyindo ez'omusaayi.
ate nga gufukumuka bufukumusi. In fact Tottenham yeerumise mu ddakiika ey'ekinaana aba Tottenham beerumise bwerumise muganda wange. Obusajja bwa PSG bwabanyiza ennyindo okakana nga beerumise. PSG kaabuze kata ekikopo kigive mu ngalo mukwano gwange. Wabula comeback eyazze obudde nga buweddeyo okakana nga twolekedde mu penalty. PSG ekikopo n'ekitwala. Ojja kujjukira nti PSG kino ekikopo kya Super Cup, Super Cup, UEFA Super Cup kyekikopo kyakyo ekisookedde ddala era nga yakubye banafu aba Tottenham 3 mu penalty. Eri abadde comeback kula amalungi. Coach wa Tottenham omukulu amanyiddwa nga Thomas Frank gwe gwabadde omupiira gwe ogusookedde ddala mu mitambo oguli competitive nga atendeka ttiimu y'abanaffe aba Tottenham Hotspurs. Era nga gol okuva eri abasajja abakuba back ba defender babiri aba Tottenham be bateebye gol. Gol eyasose yavudde wa mwana mulenzi amanyiddwa nga Mikel van de Ven ate gol eyokubiri neva ewa kapitaano ono yakaweebwa ekikomo. Cristiano Romero yakaweebwa ekikomo ky'abannaffe aba Tottenham era yagenda okubeera captain season eno gye tutandise. So bana balenzi abo Mickey van de Ven wamu ne Cristiano Romero bonna nga bakuba 4-5 wali ku ttiimu y'abanafu aba Tottenham be basoose okuteeba. Era ebya Tottenham bigamba kyekyo ekintu kyengedde ekyaffe kyayengedde ekitufe tukirina. Wabula mutaayi wange ba substitute PSG be yaleese balagidde ddala nti baabadde beetaagira ddala okubanga mwana mulenzi Luis Enrique ayingiza abasajja bano ku kisaawe olw'ensonga nti goals zavudde mu basubstitute. Waliwo kaana kalenzi ako akakyunguli akamanyiddwa nga Kalikang in wamu ne Goncalo Ramos baateebye goolo mutaayi wange. Kalikang in bwe kaateebye goolo mu ddakiika ya 85 tekaselebratinze nnyo kaana kalenzi kano era ndowooza kabadde nako kakimanyi nti jo just pulled one back sajja ekikopo kukitutte. Naye muganda wange omupiira nga gugenda okuggwa muze bongedde mwana mulenzi amanyiddwa nga Goncalo Ramos. Sajja omupiira gwaziringatanyaawo tatatata nga guli munda. Ojja kujjukira nti mwana mulenzi Vitinha oba goyita Vitinha owa PSG yamisize penalty eyasoose. But goalkeeper ono omupya eyazze mu bigere bya Donnarumma ku PSG mwana mulenzi amanyiddwa nga Lucas Chevaria yasigaza PSG muzannyo bwe yakutte penalty ya mwana mulenzi oyo amanyiddwa nga Van de Ven. Ate mwana mulenzi amanyiddwa nga Matthias Tel n'amisinga omukisa. So ebintu ne bimaliriza nga mwana mulenzi amanyiddwa nga Nuno Mendes. Manyi omugaayo oyo mu Portugal one time yakwata Lamine Yamal n'ateeka mu nkwawa. Yakubye goal ya PSG eyawangudde omuzannyo. So omupiira gwabadde mulungi wabula ojja kujjukira ni mwana mulenzi amanyiddwa nga Richarlison yakugezezaako awo okuba kyana kirenze ekyo ki Lucas Chevalia naye nekikola save yabadde ey'amaanyi ennyo. Abo bojjukira bulungi osanga ebintu byandikyukidde ddala omupiira ne gubeera mu goals nga 3 osanga tebandikubye bannaffe bano aba Tottenham Hotspurs abafunye goali yaabwe endoza zadde dakika ya 39 bafunye awo goali yaabwe ne bagamba ekintu ekyaffe kyayengedde. So omupiira bwe gutyo nno bwe gwatambudde mu bufumu oba obulala ababadde bagera maaso n'okubanga bagwetegereza omupiira gwagazidde ddala. But PSG yasobodde okuba nti ekima omupiira guno. Ojja kujjukira nti aba PSG babadde tebazannye emipiira mu pre-season. Yes, omuntu wabadde agoberera omupiira PSG bo tebabadde na pre-season nga bw'olabye mbu Arsenal zikoze pre-season tour teams ez'enjawulo zizanye pre-season. But PSG engeri gye yawangula engeri gye yazanya wali paka ku final za Club World Cup
ndoza bagamba abazanyi baffe bazanye nnyo club world cup tetubetaaga batwala mu pre-season era nga ojja kujjukira nti PSG yakubwa 3-0 Chelsea. Kati PSG agenza okujja amazima nga si nefutefutefu nga teri mu shape ntuufu kubanga ezannya omupiira oguli competitive obanga weetegereza era weetegereza game nga bwe yatandise mukwano gwange wabadde obalaba nga basajja bakyalimu ekiwugwe here and there nga tebannaba kubanga batereera bulungi olwa njagala okujjukiza nti PSG eno ebadde wangudde emipiira 5 ku mipiira 8 gyezanye ba opponent ba Bungereza nga tetunatuuka ku mupiira guno ebadde yakaluzinga emipiira 3 gyokka wabula tera mukadeke kamu PSG okujja mupiira guno ebyafaayo at least byabadde biri ku side ye olw'ensonga nti edition za Super Cup 12 ezibadde zisembyeyo abadde awangula ekikopo ekyo abadde muwanguzi wa Champions League okujjako mwaka gwali gwa 2018 Atletico Madrid ye yali awangudde Europa League najja ne Super Cup n'agitika but mu mirundi 12 11 aba Champions League be badde batwala ekikopo kino n'abasajja obwedde obalabanga bayuuga abo bate bayuuga mu kusooka nga si beeteekuteeku kimala bati bagenze momentum ekintu kigenda kikyuka bagenda bafunaafunamuko kutwanyi not until ate Spurs mu kaseera akabadde kasinga okubeera nga katuufu yeetagira okuba nti enyigiriza omusajja ekikopo ekyetike ate yatagadde butagazi ebipale ne biyulika ojja kujjukira nti Spurs ng'emaze emyaka 17 nga teroza ku kikopo nze Ange Postecoglou yabayamba okubeera nti batuuka ku fainaali era ekikopo ne bakeetika ekya Europa. In fact kyekyabaleese okubeera nga batuuka wano wabula mukadde kamu ebyafaayo byabaddewo mu muzannyo guno mwana mulenzi goalkeeper wa PSG Lucas Chevalier gwe gwabadde omupiira gwe ogusoose mu miti gya PSG officially ngadda mu bigere bya Donnarumma n'ababulidde bya Donnarumma ebyamutuukako kati mwana mulenzi oyo gwe gwabadde omulundi gwe ogusoose a competitive game eya PSG wabula kana kalenzi kano ka reaching up to the expectations omupiira kagukute bisevu kabikoze Richardson yabadde akagwikiriza ekipiira ne kakinyiga ne kakijjamu era save kazikoze in fact ne penalties kanyizeyo omupiira ate Vicario kyatakoze wali nnyo side eri Vicario ate oluvannyuma teyalabise bulungi nnyo mwana mulenzi ono wa Tottenham Hotspurs goalkeeper. So Lucas Chevalier yabadde game yesoose ku PSG n'azanya game n'afunirawo omudaali n'afunirawo n'ekikopo oba okitegeera ekintu ekyo mukadde ke kamu omukulu amanyiddwa nga Frank coach wa Tottenham Hotspurs ye manager eyasoose okubeera nga ali in charge mu tiimu ya Bungereza wabula ate era mukadde ke kamu nga omupiira gwe ogusoose azanya kikopo ekya UEFA Super Cup so mukulu omupiira gwo gwaganye okubeera nti ekikopo bakijjayo ojja kujjukira bafunye shots zabadde 13 overall era nga shots 5 zezagenze ku target ngamba ba Tottenham Hotspurs era nga shots zaabwe zabadde zo zisingeza PSG wabula ate omupiira we gwatandikidde PSG Tottenham yalemeddwa okubeera nga capitalizing ku mikisa gye yabadde efunye okusobola okubeera nti obusajja bukuba chances bazifunye Tottenham abasajja abatadde ku kali aba PSG but at last akasajja ne kabeetikamu eddibaawo ne kalyetika ne kalitwala ekikopo Luis Enrique yakirina era kati akyayina ebbeetu eryongerera ddala okunyigiriza goalkeeper amanyiddwa nga Donnarumma n'okumulaga nti wootaabadde gw'olaba ebintu byaganye ebintu byawakinze out toyina kyotugamba. So at the same time nga tumaliriza still tukyali mu sports PSG
yasiirinze omwaka gwayo oba season ya 2024-2025 ng'alina ebikopo kati 5 bweddu. PSG alina ebikopo 5 byatadde mu nsawo ye nga kuliko ebya Bulaaya 2. UEFA Super Cup yagiwangudde, UEFA Champions League yagirina, alina kyoyinza okuyita Coupe de France. At the same time alina ekikopo kya Ligue 1, Ligue y'ababinywere ya Faransa, n'ekikopo ekimanyiddwa nga Trophée des Championnats okuva wali Faransa. So omusajja alina ebikopo 5, so tosobola kubeerawo n'ogamba nti oba agwira bugwizi bintu oba ki. Eddiba alikubye, abakakasizza nti ajja kusobola era ajja bakuba. Abasseddiyo omusunsuzi ly'erinnya eryange. Agaliwo gwe mukutu kwembeera, liking a video. Mwebale nnyo, Mukama batukumire, mugira mbaayo, mweraba.